wabula ndi bulala Jose chakala tonna ndaba. Sheebah akyaddaaki agenda kuperforminga omulundi ogusooka ngwetedde essanyu lyalina era nga maaso awo ngenda kuba mukuwa ate tubeere nga tutambulira ddala wamu. Nkwetedde ebyo ebiri ku Spice Diana ne King Sheebah era nga byonna ngenda kuba nga mbikuwa olunaku lwaleero. Nkuletedde n'ensonga ono y'omu ku bantu abaaliwo nga kididi agezaako kuba nga akola ensasage agenda kuba nga atubulira olugero luno lwonna era atubulire ddala kiki ekituufu ekyaliwo. Naye nga nkujukiza video no soko jimpere like ate atubeere nga tutambulira ddala wamu. Ate na subscribe kindly subscribe ate nga ya subscribe nga naffe njagala okuba nga nsinzira wano wennyini eddakiika eno. Nkwebaze nti webale nnyo okulaba nga buli kimu kyetuteekayo okigobera here and there. Nkujukiza Shady Properties and Consultants abatunzi b'ettaka balina ploti kuva kakadde kamu era nga njagala okugamba nti gwe wenna ayagala ensonga za ploti gwe n'ayagala okutunda era n'okugula ennyumba abakulu bano ensonga zino bazikwasaganya za ddala. Balina offices wali e Kawanda so gwe wenna muganda wange ayagala okuba nga obulamu bukyuka buterera mu mbeera ey'enjawulo osobola okuba nga wakwasaganya enamba oli awo ku screen ate obulamu bubeere nga buterera ddala ofuuke landlord naawe ube nga ofuuka boss mu ngeri emu oba endala. Awo wennyini nenkujukiza ne Haji Miti ng'onno ye musomi era nga musomi wa dduwa gwe naye n'ebitotambula bulungi mu bulamu bwo asobola okuba nga kwasaganya ate obulamu ne bukyukira ddala. Awo wennyini njagala omuntu gwendi naye ababuuzeeko ate atubeere nga tutambulira ddala wamu. Mukulu Seba ki ekiriwo? Amanya nze Mr. 256. Mr. 256. So musajja gwendi naye era nga naye tujja kubeerangawo olumu atubeere nga tugezaako kuba nga tugayaganya mu nsonga ez'enjawulo. Njala tutandikirewo Mr. 256. King Sheebah omumanyi bulungi omu ku batiktokers abasinga okuba nga bakikubira ddala betulinawo ensangi zino mu Uganda ab'amaanyi. Kyaddaaki agenda kuba nga ayimba ku show ya leero ya tuli bulala. King Sheebah ono engeri gy'ozze ng'omulaba kikyoyinza okuba nga oyogerako eyo ensonga. King Sheebah sina kyamaanyi nnyo kyenza mwogerako kibi. Nze ndaba nga kweno show ndoza show eri mu Uganda twalibadde tugamba nti eno show ya Sheebah ya King Sheebah kozi bafani be abale aba TikTok bonna tugamba nti bafani be bagenda kubeera mu eyo show era ndoze eno show twalibadde tugijja eri ntugigamba show ya Sheebah kubanga nalabako abo batali banga bali kata bagamba mwana ayimba bulungi nnyo ayimba bulungi era tugambe nti kati ye mukazi abali mu Uganda abayimba y'omu ku bakazi abatono abalina eddoboozi eddungi mu Uganda. Era tutwala omukisa guno okuweebaza Mukama Katonda nti Mukama ye balimukwatirako amukwatiddeko bulungi era mbadde nsaba olwo tugende tuwagire tuli bulala concert era tuwagire ne King Sheebah. King Sheebah ayimbira ddala nno era abantu abasinga bandyetaaze okuba nga bakola ki bamutesitingako ne balaba performance ye olwaleero. Nalabye ng'alina essanyu lingi nnyo masa ngenda mubalaga ng'asanyuse kubanga omanyi si kyangu okuba nga nse kumanya naye nga omwalo ono abantu abamanyi gy'avudde kiba kyamaanyi nnyo okuva eri ku street wuuyo biki byonna nga muze mubiraba naye twongera okugamba abantu nti togwangamu maanyi abala King Sheebah ng'atandika ne kakati waali enjawulo y'amaanyi azaamu amaanyi by the way. So oyo ngenda kuba mubalaga awo maaso tugende ku nsonga endala eya Mr. Kisemakulu okuvaayo ku nsonga za papas era awo wennyini ng'eyaliwo nga Grace Khan alwana ne kididi kiki ddala ababiri bano kye baali bagezaako kuba nga bayisawo kaali kabadi oba bonna balalu lwakuba nti waliwo ku balalu kubaako emitendera egy'enjawulo kati nga wonaagamba kati ono kozi kyakini kino ekivubuka kino ekinywenjaga kino ekyakakola kyani ekyo kikididi ekyo ekivubuka kye simanyi nakumanya mu busiru bw'alina yeetaaga kuweebwa bbaluwa kuba omwana musiru yagatta obusiru n'agattako obutategeera nebyegatte wamu kati byonna wobigatta loosi ne loosi ogatta loosi ne loosi because losses kati yoyo omuvubuka kididi kyekyali kibalwanya butategeera nze naligambye ndooza kubanga kididi yagamba mbu mwana wuwe omwana wa Grace Khan ate ensi yonna ekimanyi omwana wa Prince Oma ate obulwa kyolya n'olunda embwa enzongo ani abulwa kyalya
Kididi talina kyalya kati nebimu nebuuza Kididi kye kimutwala mu hoteri ezo mbwagenze kulya yali agenze kunoonya byabasudde weeremereddwa ate ogambe nti ogende mu hoteri tasobola kulya ku papa sport n'akakomandawo kolwasa kabula ate ogende ku papa ze ewali emmere y'ogumu omwana mbuwe omwana tebabyesooka bwesoosi ekifaananyi si luganda bantu bangi tuze tulaba abantu abafaanagana gwolina ogwofaanana gundi nange nina gwenfaanana ekifaananyi si luganda so kakati Kididi alina kwetereeza blood woba olina tuwadde obala ekyo kifu toddamu kwesiba ku mwana eyokyezza toddamu kwesiba ku mwana wa ate Grace Khan akasuka amacupa mu kifo omuli emmotoka z'abantu Grace Khan ono mukwano gwo mukwano gwange twogera bulungi naye Grace Khan nga naye omuntu alina okwetereeza ensonga emu ekyokubiri Grace Khan bambi yeetaaga kuyambibwa tuyinza okuba tumulaba wano mu kamera nti akola biki naye nga yeetaaga kuyambibwa atya ayinza okuba nga alina ebizibu bingi ku mutwe ogatta ebizibu by'alina oluusi abuliddwa omusajja yamulekawo bamwokyezaayokyeza mu mawulire so bingi yeetaaga kukwatibwako n'abudibwa Kididi okuvuma omwana we Kididi nze nganze wekituuka ku muntu owange nange ntabuka so Grace Khan yadde mutuufu okutabuka kuba yalabye ng'ekiyinja ate kitandise okwewalampa engoye so Sheebah ne Cindy Sheebah Cindy awo waliwo akabuuza kubanga kozi Sheebah wetwali ku gundi eri wetwali ku Victoria University press conference yaddukawo kyandeetera okulowooza nti Sheebah ne ku concert yagenda kudduka Sheebah atalina maanyi Sheebah nga alina ennyimba kuba nze ndowoozaamu naye laba ono yayinza okudduka byanjawulo Cindy alina ennyimba ntono ennungi Sheebah alina ennyimba nnyingi kati mulimu ennungi mulimu embi lwakuba nti oli ennyimba entono z'alina nnungi ate ono ennyingi z'alina anti kireezo ono aba asobola okukuba oli n'asigala ate nga tagenze bulungi naye nze nalirowoozezza nti omu baalikoze we bati omu yalikoze emisana mulala n'akola ekiro ne twawulirawo abantu ate abantu jjukira emisana kitegeeza alina akola emisana aba ayokya kubanga emisana abantu baba bakyali ku mirimu public holiday 15 Septemba tugende Kololo tugende okwawula omulenzi ku musajja yadde nga bonna bambala sikaati ng'oba wakukyuzinga ani ali beta ndi timu Cindy timu Cindy yonna kyoyinza okugattako oba tugikomyawo ensonga tugikomyawo lwe bajjaga batwalidde tetusobola kusukkawo until next time hands for live ambadde ne Mr 256 era tujja kuba naye okwongera okuba nga tutemaatema ensonga King Sheebah nja kuba mubalaga era nga mu vidiyo enaddako tugenda kuba nga mbalaga buli kimu kyonna era ngenda kuba nga mbawa ne show ya tuli bulala concert era bweva wano bwetuva wano ennyini ku office tujja kuba tutuuka era buli kimu tugenda kuba tukiwa lunaku olwaleero until next time bye bye.